Cabinet eyekisikirize yatekebwawo oludda olwa gavumenti olunaku olwaleero evuddeyo n'esaba gavumenti okwetegereza enteekateeka yonna gye yayitamu okubeera ng'edduukirira bannansi. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa ya ssabbiiti eno Cabinet yasalawo okubeera ng'edduukirira bannansi n'emitwalo 10 ez'okubayambako okuvvuunuka embeera gye tulimu ey'omuggalo. Okusinziira ku bano bagamba nti enteekateeka nnyingi gavumenti ze yandiyiseemu okulaba nga eyongeza ku nsimbi ze bagenda okudduukirira nabo eri abantu bonna omuli amaka g'obukulembeze w'eggwanga nge bagamba nti bano ensimbi ze balina nnyingi nnyo ng'ate omukulembeze w'eggwanga ne gye buli kati emirimu gy'alina gyakendedde. Yasaana okufunziza ddala y'embalirira ey'amaka g'obwa pulezidenti kubanga mu mbeera y'omuggalo mu mbeera ya covid pulezidenti kati atambula kitono, pulezidenti kati asinkana abantu batono mu makaage n'ebweru w'amakaage. Kitegeeza embalirira eyo teyaga okusalira ddala ennyo essente zino zisobole okugenda eri abantu baffe abadde bagenda okuweebwa emitwalo 10 bongerweko baweebwe waakiri emitwalo 20 kubanga ssente ziri wali zitudde. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu kabinenti mu bannaffe abali ku ludda oluwabula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Joyce Baagala avuddeyo n'alambika ebintu ebirala byalowooza nti byalekeddwayo omuli okutaba abakulembeze abalonde mu kudduukirira bannansi ssaako n'ebintu ebirala. Ono era avuddeyo n'asaba gavumenti okuyingira mu nnambiro mu nteekateeka ez'okufulumya eddagala eryakakasiddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga Uganda ekya National Drugs Authority eddagala erya Covidex. Eddagala lyeyongedde nnyo ebbeeyi nti baali balitunda 50,000 zokka naye gyo bwagenze okuziba ng'abantu abamu batunda emitwalo 3, abalala batunda emitwalo 5, abalala batunda emitwalo 8 kati ne 10 ne tulaba nti waliwo muwaatwa. Ekisooka ogw'okubba bannayuganda, ekyokubiri abantu abayaayeyaye bayinza okubuukira enteekateeka eno ne bacupula eddagala eryo era ne kikosa obulamu bw'abantu. Ono yeeyungiddwako baminisita abalala ab'ekisiikirize omuli Nantongo Fortunate Rose ng'ono ye minisita ow'ekikula ky'abantu ng'ono atangaazizza ku bamu ku bantu be bagamba nti balekeddwa emabega omuli abakuze mu myaka n'abalala. Ono era ategeeza nti enteekateeka gavumenti ze yataddewo zimu tezisoboka omuli okukozesa ennamba ya buli muntu era nga n'ensimbi zino okuyisibwa ku ssimu nga nakyo alaba ng'ekitasoboka olw'ensonga nti abantu bangi abatalina masimu. Tulidde nnyo abantu abali mu byalo. Mu byalo eyo tulina bajjajja, tulina abakyala. Bajjajja mwateekawo omutendera ogubayamba nga mubawo emitwalo 15. Ezo ssente baasemba zifuna mwaka guwedde nga tuli mu kalulu. Abali abayamba be bazzukulu, abazzukulu abavuga booda, be bazzukulu abatunda mu butale, be bazzukulu baabwe mugambye okuyamba mu bibuga naye ate bazzukulu baabwe babeera mu byalo. Bo temubafuddeeko kulaba nti bano bajjajja bagenda kubeerawo batya muzina ennaku 42. Hilary Kiyaga Innocent ng'ono ye minisita avunaanyizibwa ku by'okwewummuza awamu n'ebyobuwangwa naye avuddeyo n'alaga nga abasomesa be balekeddwa emabega awamu n'ekisaawe eky'okwewummuza. Gavumenti eno atatuuka mu State House tafuna access ku kirungi ky'ayinafuna mu gavumenti eno. Si buli artist nti agenda kujja mu State House naye abo abatuuka mu State House bakozesezza omukisa okutwala ssente z'abaana abalina okuyambibwa mu lockdown. Ba artist bali bubi ate nga baprotectinga image y'eggwanga lino n'okuba nti bawa identity eggwanga lino. Mu mbeera y'emu ne Kabuye Frank minisita ow'abavubuka n'abaana agamba nti naye abantu bangi abalekeddwa abagwa wansi we. Speaker Parliament abeere ng'ayita olutuula olw'amangu okulaba nga tuwummuza omusolo ogwaleeteddwa ku internet ogutandise olunaku olwaleero kubanga gwaleeteddwa naye ng'okusingira ddala gugenda kunyigiriza abavubuka bano eno abali wansi w'emyaka 24 okudda waggulu bakyali mu myaka gyabwe oba mutendera gwabwe ogwakavubuka mukyo basanga okusomoozebwa okuwangaala nga tebalina kye bakola. Muwaddanku nnyingi nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala agamba nti ebitebe bya Uganda bingi ebiri mu mawanga ag'enjawulo ebyaggaddewo dda ate nga bannayuganda bangi abeetaaga okudduukirirwa. Sezaffe bambasada baddukayo dda nabo baakomawo mu Uganda beebase teri wantu we basobola kutuukira era tebalina buyambi wadde advice gye bajja kwembase
ne bana batalina biwandiiko tebakyalina wakuddukira. Kati ne kiba nti twagala paalamenti etuulizibwe bunnambiro kubanga Ministry ya Foreign Affairs yabivaako dda, teyambye bannayuganda abali ebweru, ate n'abamu abasangibwa mu transit. Gavumenti ya Uganda ne Ministry ya Foreign Affairs tevangayo na travel guides kuyambako bano bantu abasinga batambuzibwa kampani z'ennyonyi ne babasuula ku bisaawe nga bamanyidde ddala nti eri baggalawo naye nga tebakiranga. Gilbert Olanya naye ayogedde ku bwetengereze bwa paalamenti gye baagala okuyitibwa Munambiro. For the parliamentary sittings, it is an indication that they are getting order from somewhere else. That is why we have fear. We have fear that soon we may enter in the pocket of the executives. So we are very confident of that. And we are giving by the, before the 6th of this month, when the money shall start going into people's phone, the Speaker should call for the parliamentary sittings before the 6th of this month. If not, we will come from the village constituencies. We shall go back to the village and start mobilizing our people the way we know. Thank you. Yes, Chigongo, Kurwa Channel 44 Oregulo.